Kitalo nnyo, kitalo ddala. Adam eyafiira mu kabenje k'abaana abaali bagenda ku trip ku luguudo lw'e Masaka yaziikiddwa olunaku olw'eggulo era nga gy'abadde miranga na biwoobe. Abaana be yali agenda okunyumirwa nabo nga ssaawa zino eno be baabadde bali mu kubeera nga bamusimira entaana n'okumeekinga sure nti omulambo gwe oba ebisigalira bye biteekebwa mu ttaka bw'atyo n'enkokoto n'eteekebwako. Ekisinza okubeera nga kiruma abantu nti mu mwezi ogwokubiri omwaka guno ennaku z'omwezi nga 4 yapositinga ndowooza sisita we yali azadde omwana n'apositinga ng'agamba nti nkimanyi siribeera taata naye ate ejja kubeera anko omulungi. Mazima ga Katonda afudde talina mwana. Omanyi Mukama Katonda alina engeri gy'akola. Ogenda okola caption eyo just nga kyekikujjidde mu bwongo ng'oliwo wekka tewaliwo akugize ka vidiyo baakakutte mu ssanyu naye n'apositinga ng'agamba nti nkimanyi siribeera taata mu nsi eno naye nja kubeera anko omulungi. Naye ng'omwana abyogera myaka mito gw'osuubira okubeera nti agenda kuwasa, gw'osuubira okubeera nti agenda zaala abaana abeere ne family, naye n'ayogera ekigambo ekinene bwe kityo nti nkimanyi mu nsi eno siribeera taata naye ate nja kubeera anko omulungi. Era bw'atyo yafudde tabaddeeko taata naye ate ng'abadde anko omulungi eri omwana wa sisita gwe yali yaakazaala. Nsuubira byaliwo awo mu mwezi ogwokubiri, gugenze otuuka omwezi ogwokutaano tasobodde kubeera nga bw'atyo agumalako. Embeera yabadde ya bunkenke, embeera yabadde ya kinnyikaggube, embeera yabadde ya ntiisa ng'omulambo gwe gusabirwa era bwe bati ne gutwalibwa ne guziikibwa. Ekintu ekimu kye nsinga okubeera nga neeraliikira oba ekintiisa mu kuziika kwe kubeera nti omuntu akwagala okulaga nti abadde akwagala nnyo kwe kumekinga sure nti akuyiwako ettaka. Kyokka ggwe oli mu ntiisa eyo tewaliwo n'omu ayagala kgendayo, naye omuntu okulaga nti akwagala kwe kwata ekitiyo n'akuteekako ettaka. Kintu ekyo kintiisa nnyo kubanga naawe w'ofa ng'oli mukwano gwange, nze kyembeera nina okukola ekisembayo kwe kumekinga sure nti we ŋŋenda okuziika at least nkwata ku nkumbi oba ekitiiyo ne mekinga sure nti nkutaddeko ettaka. Naye n'omuntu kimukola bubi n'agenda okuziika n'asanga nga bamaze okuziika, at least naye agenda kukwata ku ttaka eriri awo ayongere okuteekako so that liggumira. Wasanga ng'enkokoto eweddewo at least agenda kukwata at least ekisinga okuntiisa mu kufa nti gye weeyongera okubeera n'emikwano bajja makinga sure nti ettaka eryo likuggwereddeko naye mu ngeri ey'entiisa. Oba point yange mugifunye nti ekyandiraze omuntu yandibadde sympathetic n'agamba oba bannange simuteekako ttaka eyo gy'ali, bannange ettaka limuggwerako, naye ate bambi mu reality ye kyabeera alina okukola kubanga nange w'ofa ng'oli mukwano gwange ngenda makinga sure nti nvuga n'enzijja, makinga sure nti nange at least nkwata ekitiiyo oba akakumbi, makinga sure nti nkutaddeko ettaka. Naye ate nga gwe bali mu kubeera nga baliteekako ettaka likuggwerako, bateekako enkokoto Mukama Katonda yawa obulamu era yatwala. Kankusaba subscribing and ku SMX Media tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino.